Okutambula kulaba, okudda kunyumya. Olunaku olwaliro mu kitundu kyaffe ekyensi n'ebyayo, tukuleetedde ebyafaayo by'ekitundu Nabutiti. Nabutiti ekitundu kino kisangibwa mu njegoyego z'ekibuga Kampala mu bitundu by'e Kansanga. Ekitundu kino kyogerwako ng'ekyebyafaayo era nga waliwo ensonga lwaki baakituuma erinnya lino Nabutiti. Olwaleero twogeddeko n'abantu ab'enjawulo, buli omu n'atubuulira ensonga ye gy'amanyi ku lwaki ekitundu kino kyatuumibwa erinnya Nabutiti. Batubuulidde ku biki ebyaliwo bye baalaba ne bye baawulira. Amanya bampita Medi. Erinnya Nabutiti bwe lyava okuba nti mu kitundu kino mwabangamu obumera, kati bw'obumera nga basobola bukolamu obutiiti. Kati abalogola nga baveeyo mu bifo eby'enjawulo nga bajja eno nga banoga obwo obumera bwalingako engeri y'obutiiti ne babukolamu obutiiti nga bakolamu obutiiti. Kale kati awo kwe kyava nti ne balituuma Nabutiti. Musajja mukulu ono Medi agamba ekifo kino Nabutiti mu biseera eby'edda tekyatwalibwa kubanga kifo ky'abakazi, kyabanga ky'abasajja baayise abasajja eŋŋwaŋŋuli. Tenyinza okugamba nti Nabutiti kaali kafo k'abasajja. Abakazi baabanga mu bisenge naye kati tugamba kati abasajja nga abaali abasajja betuyita eŋŋwaŋŋule. Nkulidde eno wansi eno nga sirimu nga siwulikika nnyo kale nga bonoga nti oyo omuntu era osobola okumbuuza awantu ne bagamba nti oyo bayinza okumpita omupya naye nga tenduddemu. Sijja kugamba nti kaali ka mirembe, emirembe gyakajja gibeerewo naye ngako kalinga kansasagge geto. Abatusooka baali bagezigezi, baali bayiiya naddala nga batuuma amannya g'ebifo ebimu bye twasangawo n'ebituumiddwa ensangi zino. Era bwe weetegereza bulungi amannya agatuumiddwa ebifo, waliwo ekisinzirwako okuba ng'ekifo bakikazaako erinnya eryo. Amagezi muliro, akyawa okumanya, akyawa okuyiga. Nja kutuusaako ebifo eby'enjawulo n'amannya gaabyo lwaki gaatuumibwa, kiki ekiri emabega g'amannya gano okukazibwa ku bitundu bino. Nze Brian Pasco Sekitto, muzzukulu w'Abengeye, BBS TV, ensi n'ebyayo.